mbadde ntinkuula wano nengwa ku article ya Andrew Mwenda era bw'owuliriza bye yabadde ayogera oba bye yawandiise oyinza okutya ensi era buli muntu yenna n'okakasa nti asika azza sayidi ye naddala nga talina mutima gulumirirwa ye asika azza sayidi ye ekintu kyonna ekiri contrary ku ekyo nga kigenda sayidi ndala oba mikono gy'abantu abalala akyogerera bubi nnyo. Kakati Andrew Mwenda ono nga twali tumumanyi kuva dda nze nga nkyali mwana muto nga be bamu ku ba political analysts be neegomba yali akyakola ku radio Andrew Mwenda naye nga nali sinategeera nti ate sayidi eno nti wa mu famire nali sinategeera ku sayidi y'obukojja w'amaanyi. Kakati munnange Andrew Mwenda mu article ye gye yawandiise abantu bamwanukudde begenda osooka okubuulira naye kansooke nkubuulire kye yawandiiseeko. Yagambye nti Museveni akuze nnyo. In fact kyadde mu Luzungu yagambye Museveni too old, mentally exhausted to run Uganda. Nti Museveni akaddiye nnyo takyalina bwongo buddukanya Uganda. Museveni akaddiye nnyo takyalina bwongo buddukanya Uganda. Kati bino Andrew Mwenda mu kubyogera abyogera mu mutima suubira okuba nti soogulumirirwa eggwanga wabula omutima ogw'okuba nti akagaati kamuvudde mu kamwa. Yogera nti Andrew Mwenda ayina engeri gye yagattamu Museveni ne Kagame nga yaawa amagezi eno yaawa amagezi eri. Kagame yasooka omubuuka n'agoba kubanga yakitegeera nti ono y'omu ku bambega ajja eno ng'amwegeziwalizaako n'agenda wa Museveni ne bagoba. Kakati Kagame mu kumugoba kitegeeza nti wa Museveni n'aluzinga value kubanga ndowooza nga takyalina mawulire g'ayinza kuleeta mu makkati awo. Kati n'asigala awo nga middleman omufere. Ye kyagezaako okulabula kugamba kwasinzira okugamba nti Museveni akuze nnyo akaddiye nnyo takyalina bwongo buddukanya Uganda lwakubanga akagaati kamuvudde mu kamwa. Kakati olwo alebolinga abantu abalala okubeera ba opportunists kugamba ekyokubeera amalindirize akitadde ku balala nti be baagala okusomola ssente z'eggwanga be balimbalimba Museveni be bafere be balita dubious deal kugambye. Kakati nga sinaba kubeera nga nkubuulira kuba emboozi mpanvuwanvu article ye yabadde mpanvu naye tugenda kugitambula tugimaleyo kubanga teri nnyo kitugoba tugenda kugikola kugimalayo. Kakati munnange Andrew Mwenda mu kwogera bino kati nga bw'abyogedde ebyo mu comment section abantu bamugambye nti kakati oli musiru you are an idiot Mwenda kyogezako kukola ogezako kubeera n'ensaalwa okukwatibwa ensaalwa kubanga ayogedde ku Ssenfuka ono ow'eddagala lya kansa sukaali pressure. Ssenfuka mumumanyi yakola eddagala eryo era ng'ayagala gavumenti emuteekemu akasente. Kakati naye amwenkuludize mu article ye gy'awandiise nga agamba nti diiru ya Ssenfuka ya kifere n'abalala bangi baayogeddeko ebimu nga bituufu ku abo baayogeddeko naye still kale point ye eri nti gavumenti yalitadde ssente nnyingi nnyo mu bantu abaleeta proposals abatono ne concentrating ku abo neeteekamu omusimbi mungi teyandibadde ezigabanyagabanya mu proposals endala oba katugeze ba investors abalala abaleeta proposals okuva eri gavumenti nga baagala gavumenti bateekemu ssente nti yandibadde efuna bangi mu abo abangi abamu bayinza okubeera successful abamu ne batabeera successful naye kati bano abatono singa bagwa kitegeeza nti ssente z'omusolo nnyingi ziba zikoze eki ziba zigendedde awo of which nyinza okugamba nti mutuufu naye proposals ze baleeta ennyingi ezo okay
tugenda kuba tukitunulamu tulabe projects twasijja gamba nti mbitegeera nnyo sayidi eyo kubanga byabatabukako nabo naye nga tuweerabira aba Amora Beauty balina shea butter ali organic shea butter akola ku nkanyanya tofa na nkanyanya tobera na nkanyanya tokkiriza nkanyanya kukulumba tokkiriza beera nga maama Ashwami yagamba agenda kulwanyisa obukadde Maama Ashwami yagamba agenda kufa n'obukadde agenda kulwanyisa obukadde kyekintu kati olutalo lwalina lwakulwanyisa bukadde era kashiya bata tekamuva wali ku kido kakati shea butter wali mu bungi bwonna ne bwoba oli wabweru wa Uganda bajja mukuwa aba Amora Beauty Maintenance Palace tubamanyi ku sola ez'omulembe sola eziri original anne sola zirimu ebika munnange jakuleeta sola ate simanya pano yabadde etya ne kati aba Maintenance Palace balina sola mu capacity yonna gwe gye weetaaga oyagala kwakisa kyalo kiramba beba Maintenance Palace balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako okuba installinga yonna gy'oba obatutte beba Maintenance Palace Hillside View Apartments zino apartments zisangibwa jjanye ku kyaki kisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka Namulanda Kitendeka Jansi buulizaawo nti jjanye ku kyaki yewa bw'otuuka jjanye ku kyaki magamba gakaawo katono nnyo Hillside View Apartments ojja kuba oli butwala nazo kakati zino apartments zirimu buli kimu empeereza ya mulembe wifi weeri security ate n'ekitundu kirungi nnyo kwegamba kisirifu ate kirimu banene so nga ate ne transport bw'oba ku airport wa bwereere n'okumpimpi awo naye kino kikola transport ono kikola singa namba oba ogijja wano ku Uganda at large n'obakubira butereevu bw'ogenda ku mutimbagano gye bali waliyo sites ezimu nga nazo ziranga so nga tezimanyi service eno gye njogerako eya free transport tezigimanyi kati gwe kope namba wano kubiraba Hillside View Apartments butereevu ojja kuba munnange ofuna free transport kwa abantu bamu complaining mama ate kati na book ezebiki kyo nali neerabira okibagamba okay tuli ku Andrew Mwenda abantu bamugambye nti Mwenda kati gwogwawa bw'oba toli kwabo boyogerako abatono b'ogamba ba opportunists bannakigwanyizi abalumba Museveni okumufera gwogwawa sinakubulira story naye ngenda kubanja okubuulira kuba bino nnyinza okubyerabira yinza okuwanvuwa n'entuuka eyo nga nange ndi exhausted nga Museveni nga ndi mentally exhausted naye Museveni sekakyali mentally exhausted sika Andrew Mwenda bufere naye nedda anti omufere aba akimanyi kati mwayitira okufera kati kiri ekya mental exhaustion bano baki exploiting okusinga ye kati nanyiga naga kankulangira oli mukadde tokyayina kyozzaako toyina kyozzaako kakati omusajja omu yamugambye nti atandise ebintu byammwe ebyekituusi ebyekisiru emizannyo gyammwe ebyekituusi egyekisiru bannange kakati eyo kanveeyo tebankuba tebantema embale nga Job Kafeero yagamba nti temuntema embale kakati munnange Andrew Mwenda tugambye nti Museveni too old mentally exhausted to run Uganda. Andrew Mwenda agamba nti General Museveni emyaka gyatuuseeko giraga bukoowu era nga giraga anafuye nnyo mu judgment kwegamba mu kusobola okutegeera ebintu mu butuufu bwabyo kino munekireetawo risk ey'okusalawo ku byasalawo naddala ku major government investments gavumenti mweteeka ssente okusalawo kwe kwanafuwa Museveni yanafuwa akaddiye kwokukaddiwa akaddiye naye maama bagamba ekite kiraba ku ssengejjero kifuuka wankindo naye omusajja yalemerako omusajja kwegamba oba alinga gwe baasiba ku ntebe ne supagulu kozi yagamba Uganda kyekibugaga kyalina tasobola kugita kituufu kubanga ate wajja olina kaki tewali kakati munnange munnamawulire yaganyuka Andrew Mwenda naye akyali munnamawulire kubanga
kubanga ate independence akolayo kimu ku katabo kaye agafulumya. Kati munnamawulire era nga political analyst Andrew Mwenda nga naye ali exhausted kubanga bamutwala ku talk shows ayomba buyombi bakajja mubuuza bino ayomba kaba ajja ayomba si ayongera asabuliza. Kakati munnange ono alabika ate agenze ku level endala baba tawalampye mwera mannyo simanyi naye ng'ono muganda wange bw'atyo alumbe Gen. Museveni butereevu n'amulangira obukadde n'amulangira obukoowu era n'agamba kino kimukosa nnyo mu kusalawo. Kakati munnange mu latest opinion piece ya Andrew Mwenda agamba nti Museveni agenda maaso n'okukakasa oba kwapruvinga projects eziriko ebibuuzo ze bamuleetera abantu Andrew Mwenda bayita ba opportunists bannakigwanyizi ababbi abanoonya okubba. Kakati ono bw'atyo anokolayo cases ezimu sente ennyingi ennyo public money nga zino bwe zityo gavumenti ezitaddeyo nga credibility ya projects ezo eriko ebibuuzo bingi nnyo. Munnange Mwenda agamba nti Museveni takyasobola kutunulira kintu mu butuufu bwakyo n'akyaseesinga mu butuufu bwakyo tebamuleetedde proposal oba ekiteeso akitunuulire agambe nti ye asalewo kugamba akitunuulire mu akawonvu n'akagga asalewo. Era Mwenda agamba nti Museveni akuze nnyo sajja nga alangira munno obukulu kaseera akuze nnyo yes mukulu okay akuze nnyo akaddiye naye era akaddiye akuba takkiriza nange kamulangire. Kakati era n'agamba nti ono takyasobola kutunuulira bintu naddala mu byenfuna n'atuulamu okwaseesinga economic and business viability of the ideas and projects sold to him. Ebirowoozo bye bamuleetera ebya bizinensi n'ebyenfuna takyasobola kubitunuulira n'abitegeera. Kati ani ayinza okubitegeera kuba kati ono akubira Muhoozi ekikupa Muhoozi ayinza okubitegeera. Kati ate bw'otunuulira Muhoozi byakola ennaku zino muganda wange kwegamba olaba nti atambula ku script y'abantu bamwenda abeefuula abategeera ennyo babagamba kati kola bwoti smart city kola bwoti UPDF yebeekwata contracts ezo bano olwo basuubira okuba nti nno kati bebeekwata ku Muhoozi bagenda kuba bataapingaawo kibagezaako okulaga nti obuyinza oyita kyabulina akaddiye. Muhoozi kati yaaliwo standby generator yaabwe erudde katebe baagala etandikirewo okukola yebeesalirawo ddala. Museveni baagala n'obwo obutono bwasalawo mbu abute. Kakati awo Uganda weeri Museveni asalawo mu bukyamu nabano basalawo mu bukyamu nabano ba opportunists naye beerimbise mu ngeri gye batugetamu eya demokrasiya. Okiraba batulugunya aba opposition nga beerimbise mu national security ne batufutyanko kubeera nga batufuga emyaka gino gyonna nga beerimbise mu demokrasiya mwerondera abakulembeze bammwe mwekola mutya. Museveni atukano gammwe mwesibako mulonde mbwa yesimbewo ye yayagadde okugenderwa kitula mulemu amwe abamwesibako ba opportunists nga ba Andrew Mwenda kubanga Andrew Mwenda ebbanga lyonna abadde awagira Museveni yesimbe kati obadde owagiranga mukadde gw'obadde nga mutuguza mutubalemu nammwe amagezi tuvula nga bajja balangira obutuusi ate muyombe timutaze ebizannyo byammwe eby'ekisiru eby'abatuusi biri mu comment section. Kakati Andrew Mwenda projects yazoogedde era ngenda kuzikuyitiramu naye kati kino kye kinyusi walinja kuba nkubuulira project
ne Andrew Mwenda lwaki alowooza nti Museveni bamufeera. Kakati ono agamba ayongerezaako nti Museveni alabika akkiririza nnyo mu kubeera influenced okuva eri abantu, kugamba akkiririza nnyo mu kufeerwa, mbu agendera ku ntoli ez'abantu bayita abafeere ye Andrew Mwenda, abamufeeramu ne bamuyingiza mu investments ez'ekifere, Kakati Mwenda claim ye evaawa? Kati tugenze ku nsonga lwaki Mwenda ayogera bino byonna. Museveni bamufeera batya? Mwenda agamba nti nno Museveni has become less open to opposing views even when concerns are raised by officials. Ti Museveni kwegamba takyasobola kuwakanyako buli kye bamuleetera akkiriza bukkiriza, takyasobola kukitunuulira agambe nti naye nedda wano mbu ne ba officials abamu ne bwe bamutuukira ne bamulabula Museveni aba takyawuliriza. Kati oli yeetibwa abulwa. Kali ate gwe bannange mutulekemu nammwe. Bwe bumala okwetuuma tibuhabulwa, kitegeeza nawe wakimanya towabulwa. N'ogamba nti mutabani wange mutume Muhoozi kubanga njagala awoolere okufa kwange, njagala era omwana omukuliza mu mbeera yakuwoolera ya butemu. Tujja kyogera ku by the way butemu. Muhoozi bwe yasikira okuva ku kitaawe eyo ejja kuba mboozi. Kansubire sijja kwerabira munzijukiza. Bagamba kaze kafiira ku muntu. Kakati munnange Andrew Mwenda kugambye ono akubira Muhoozi ekikopo, era bino bina byawandiika byakubateekateeka, mukkirize mujja kukkiriza. Kakati agamba nti ate ekibi ekisingayo ku ekyo kyayogedde ekyokuba nti Museveni tawuliriza, takyasobola kutunuulira bintu mu butuufu bwabyo, n'okuwakanya takyawakanyako, akkiriza bukkiriza buli kyakifeera ekimuleetebwa. Agamba nti ekisingako awo ku bubi nti Museveni kasita aba ng'asazeewo ng'akkiriza proposal okugimuggyako oba okuwuliriza view yonna eri contrary ne opinion yonna eyawukana ku ekyo, oyogera nkuwuuta kakyayike n'amaliriza n'agamba omaliriza weeraba. Kati bano kino kikulaga nti Museveni yabawa obudde bungi nti mu bintu ebimu oba ebisinga ne bamutomeza nabo bennyini n'akizuula nti nabo bafeere, kubanga jjukira nti Museveni yalabulako ku Muhoozi ku bafeere nti abakwetoolodde abo tobamanyi naye nze mbamanyi bafeere. Yali ategeeza baani? Jjukira kati bano bajuliza Muhoozi, gwe next president, gwe president yaddako, gwe standby generator. Muhoozi byagala okuwulira nga naye apampinga, nga naye akola ki? Apampinga. Kakati munnange ono Andrew Mwenda ayagala ennyo Babesigye basibwe, battibwe, ayagala nnyo ab'oludda oluvuganya bawaayirizanga be bali mu kutegeka obuyeekera bwe bagenda e Kenya nti bano ababadde nga babuzibwawo, Nuupu byegamba nti babuzibwawo, nti bagenda mu buyeekera. Andrew Mwenda ono naye ng'ate awo takimanyi nti nno bannayuganda bangi bafudde, bannamuwandu bamulekwa bangi. Ebyo si nsonga gye bine kati atubuulira mbu ali eri ewa Museveni, mbu bali mu kuteesa mbu ali mu kuwa Museveni magezi. Jjukira Kagame yamugoba newa Museveni takyatunda, kubanga ndowooza baali bamusindise ewa Kagame alabe bakyali ku Tutsi Dynasty program oba oli yagivaako, kati ye ebyobugagga by'e Congo byamusingira. Kaakati munnange Andrew Mwenda tugamba nti waliwo munnayuganda munnabizinesi ayitibwa David Senfuka, omumanyi bulungi nnyo yakola eddagala erya kansa, era ono yavaayo n'ayogera nti yalina eddagala lya kansa. Kati Andrew Mwenda tugamba nti ono David Senfuka oba Daudi Senfuka
bwe yagenda ewa General Museveni ne proposal mbu eno n'agitunda eri General Museveni, Ssenfuka yagitunda nti yali atadde ssente mu ddagala erijjanja, yali avumbudde eddagala erijjanjaba kansa ne sukaali, era n'ayongerezaako n'agamba nti mbu mu kufeera Museveni, Ssenfuka kati yafeera Museveni, Andrew Mwenda yatugamba, Ssenfuka n'agamba Museveni mbu waliwo omusajja omugagga Elon Musk, nti ono yali amuwadde offer amuwe obuwumbi bwa $5 agule patent rights ku ddagala eryo, nga taguze lyonna nti aguze rights zonna, wabula aguzeeko naye nti abe nga alikola n'atunda. Mbu Ssenfuka n'agaana mbu ayagala gula patent Elon Musk amuwe $5 billion, Ssenfuka n'agaana. Kati Ssenfuka ebyo mbu abibuulira Museveni, Andrew Mwenda oba ali luddawa oba yeekweseewa oba abateze kalikoda awulira. Kakati mbu olw'okubanga yali ayagala ensi ye, mbu Ssenfuka yali ayagala mbu invasion, okuzuula kwe, okuvumbula kwe kukolebwe mu Uganda, eddagala likolebwe wano mu Uganda, era nga ye yalina ku bwannannyini obwenkomeredde nga tagabyeko patent. Mbu nga Munnayuganda mbu tayagala ddiwa oli munnansi wa Amerika, mbu Mufirika yafuuka munnansi wa Amerika kubanga jjukira Elon Musk bamuzaala South Africa, era nga gye yava n'agenda mu Amerika. Kakati mbu naawe ekiteeso eri General Museveni nti gavumenti ya Uganda emuwe capital ali mu kawumbi kamu aka $1 azimbe pharmaceutical plant, ekkolero ery'eddagala eriri ku mutendera gw'ensi yonna wano mu Uganda, bakole eddagala lya kansa lino ne diabetes, sukaali ne kansa, eddagala balikole wano. Ssenfuka yagamba Museveni. Kakati Ssenfuka okusinziira ku Mwenda agamba nti Ssenfuka si businessman, mbu Andrew Mwenda akoze research ku Ssenfuka, mbu amumanyi nnyo, kati mbu ayogere n'abantu abamumanyi, era agamba nti abantu abo bagambye Andrew Mwenda mbu omusajja oyo mufere economan, era mbu Ssenfuka ono mbu teyasoma, not an educated man. Ndowooza owulira obusiru bw'abantu, ye amanyi nti abaasoma bokka be bagezi, kati olwajovuna, not an educated man. Mbu bw'omubuuza kati nga gwe yasoma, eggwanga oligasizza ki? Kiki wali okozeewo ekigatta ku ggwanga? Okuleka pokopoko n'okukola ki? N'okukonjera, okwagala batte banno, okuwaayiriza Babesigye n'abalala. Kakati mbu omusajja ono, mbu Andrew Mwenda baamugamba nti omusajja ono mbu yamalako primary yokka, mbu naye nga abafeera abalala bonna bwe baba, mbu ono amanyi bulungi nnyo bw'otya bw'ayinza okutunda eddagala lye ery'ekifere, mbu ono ayinza n'okutunda refrigerators, mbu eri ba Eskimos bali ababeera eri mu muzira, mbu ayinza n'okutunda refrigerators mbu fridge, mbu eri ba Eskimos bali ababeera mu muzira, abazimbira ennyumba mu muzira mu ice. Mbu omusajja omu amanyi Ssenfuka, bw'atyo bwe yagamba Mwenda. Omusajja omu amanyi Ssenfuka, kati Mwenda awo wajja obukakafu bwe ku Ssenfuka. Jjukira Ssenfuka aludde nga ayogera ku ddagala eryo erya kansa, baatamanyi Ssenfuka mumumanyi bulungi nnyo.
yagamba yabeesinga Kasubi awo. In fact yagamba nti yali agala litwala balikolera e Rwanda. Kakati mbu Museveni yagula story ya Ssenfuka. Mbu n'agamba gavumenti banoonye billions za ssente baziwe Ssenfuka azimbe pharmaceutical plant mu Uganda. Mbu abantu abamu ne bagezaako kubeera nga balabula Museveni, tukasuka ssente ezo nnyingi mu scam, mu bufere, toziteeka mu bufere. Naye mbu Museveni nga tawuliriza. Era n'agamba nti Ssenfuka byayogera essaawa yonna mu birinde bigenda kukurashinga, bigenda kufa. Mbu essaawa yonna bamuwa ssente. Essaawa yonna bamuwa ssente. Kati ekyo Andrew ne kimuluma nnyo. Agamba mu Ssenfuka si ye yekka atunze ebirowoozo eri General Museveni. Kati bana basigala nyinza oba sibamanyiiko nnyo newankubadde abamu mbamanyi. Mbiwulira naye sina kye mbamanyiiko, naye Ssenfuka gwe mmanyi eddagala nga abantu balyogerako likola. Kati bino byonna nga tunagenda wala bwe kyoba omanya nti kati zino ddiiru zonna zize zirimu ssente buwumbi na buwumbi. Andrew Mwenda talina waakola ki waagwa nti ddiiru ne bwe yali badde yaabufere. Andrew Mwenda ng'alina waagwa nkukakasa bino teyali byogedde. Kituufu Museveni bamuwa ddiiru ez'obufere. Kituufu bamufere era ye ku kaddi wa kaddi takyasobola kufuga ggwanga lino. Naye Andrew Mwenda ekimwogeza bino byonna kuba talina waagwa. Naye ku sayidi ya Ssenfuka kukoola eddagala. Eddagala eryo Ssenfuka aludde nga alyogera ku mutimbagano wonna era ng'ayagala bamuteekemu ssente ne batuuka n'okwagala okumutta. Kubanga agenda kubalemesa omulyo okubajjukira nti kati sawa ne Uganda bakuwa eddagala nga si nti owone. Bakuwa eddagala likuweweeza enkya osobole okuddawo nga beba ne luli bwe mwempa eddagala nawulirako kale kale. Bwe mmira eddagala eryo mpulirako kale kale. Naye nga bongera butwa ku butwa. Ekituufu kiri nti nze Dr. Kigwagwa yaŋŋamba kubanga Dr. Kigwagwa kafulu mu kujjanjaba kansa, kafulu mu kujjanjaba sukaali, pressure. Yaŋŋamba nti tosobola kuwa muntu ddagala n'alinywa bunywindi limuwonye kansa oba sukaali oba pressure. N'alinywa bunywi. Kubanga waliwo ebintu ebimuleetera okuba nga afuna pressure eyo oba sukaali oyo oba kansa oyo. N'aŋŋamba wabula kyasooka okukola alina osooka oteekateeka omubiri gwo. Kwegamba kyali badde ng'ogukirinzinga oba ogwoza. Kati n'aguwa eddagala gugenda kurespondinga positively ku ddagala eryo. Era n'aŋŋamba nti ddagala lye babawa liba lyakubaweweezaako n'enkyoddeyo olowooza luli baakuwa n'obeerako bulungi. Dr. Kigwagwa yabiŋŋamba gwe ntera okulanga wano nti kyalina osooka okukola asooka kukusaba medical report n'alaba wa stage kikwoli kati n'akuwa ddagala likuwoza lye lisooka. In fact abamu oba oli ku ddagala likuwoza bw'oba mugayaavu n'ogamba omusajja ampadde eddagala ndaba alimpadde olumu n'otamalaayo oba ssente oba kikumbe oli mu just kuwoza mu bitundu agenda ku medication yennyini. Okitegeera? Kati bwe bityo bwe biba kiringa bw'onookwata bw'onootuuyana wenna otuuyanye oli mu lugoye lutuuyanye lwonna entuuyo kati ate n'omaliriza ng'okutte perfume weekube. Kitegeeza nti naaba olugoye lwoza olwanike bw'oba lukalu olina oba funa olulala olutukula weekube perfume era ojja kuwonya bulungi nga tewali mixed buwoowo kalalume naki na perfume. Kalalume luba lusulwamu sotandowooza naye abamu bawonye kalalume. Kaakati munnange mbadde nkunyonyolamu jjo katono kubanga eyo paati eyo yasoose Ssenfuka sijja kulimba simulinaako buzibu era nsuubira okuba project si yabufere. Naye ate era abafere basobola okugiyitiramo Museveni ne bamufereramu nga baagala Ssenfuka n'atazifuna zonna ssente nga baagala okumulemesa bagambe nti bya kifere. Kakati nga bwe nkugenda Ssenfuka si ye yekka mbu azaatunda project eri General Museveni era Andrew Mwenda yatugamba. Agamba nti Museveni bamuleetera projects nnyingi era nga eggwanga lino liri financially crippled, teririna ssente
mbu Museveni mwateeka ssente nnyingi ennyo ekyobulabe ennyo. Mbu waliwo businessman omulala wayitibwa Dr. Mathias Magoola. Kati bano sibamanyiiko nnyo, sijja kulimba naye nga Andrew Mwenda ye agamba nti bano bonna bafeera Museveni. Kugambye kisoboka okubeera nga mulimu obufere, naye singa Andrew Mwenda abadde waali makkati nga nalina waakubira nga bawoko kasente oba alina waakawumbi, singa awo singa temumuwulira bw'ayogera bino. Kakati ono Dr. Mathias Magoola mbu naye kennyini nnyini yakuba ddiiro eri General Museveni, era General Museveni mbwe abadde akaashinga, abadde ateeka ssente mu bufere bwa Magoola. Ono mbu yeeyita dokita, akaleyiminga okubeera dokita. Andrew Mwenda agamba nti ayinza okuba na musawo wa kinnansi, naye mbu ye founder owa era nga ye managing director owa Day Pharma. Eno mbu AI eya Google Gemini bw'ogenda ku AI Google n'oteekamu Gemini, mbu emuyita mbu a major pharmaceutical and biotechnology company mbu erina ekigendererwa ekyokukola enkyukakyuka mu bujjanjabi mu Africa. Bw'oteekamu egamba nti a major pharmaceutical and biotechnology company aimed at revolutionizing health care in Africa. Era agamba nti ono Magoola ne kampani ye mbu bagenda kuba bakola eddagala eriyitibwa mRNA. Bagenda kukola mRNA okukosa kansa, malaria, HIV, byonna ddagala wano mu Uganda lye bagenda okubeera nga bakola. Kakati nti Magoola yamatiza Museveni ne bakaka gavumenti eya Uganda okubeera nga emuwa biliyoni 735 mu za dollars emiliyoni 2 okusobola okugenda mu venture ye eyo okukola kampani yeeyo ekola eddagala NRNA, kansa, malaria, HIV, eddagala amalagala ago gonna egenda okubikola kigakola. Kakati ezimu ku zino ssente zaali zirina kubeera nga zikiryalinga bbanja ebbanja yali mu Equity Bank nga dino lyali libalirirwamu obuwumbi 250. Kakati nti Magoola n'abeera nga mbu yeekobaana n'abantu mu Ministry ya Finance nti ssente bwe zaatuuka okubeera nga zikiriyaringibwa nga baziririizinga Ministry ya Finance, ate bwe bazisindika mu banka ndala. No, tebazisindika mu banka emu, basindika mu banks eziwerako mu Uganda, si Equity Bank gye baziteeka. Kakati mu banka ezo ne zibeera nga zasigaza ssente ezo nga teziinaawo kye zikola, tuba zasasula ebbanja. Kakati ssente mbu zino zaavaako kubeera nga bagoba ba CEO bazi banka ezo, era Anthony Kituuka Magoola okusinziira ku Mwenda atugamba nti yali akwatibwako ne mu India lwa bufere. Mbu ono yeekobana n'aba Bank of Uganda n'aba Ministry of Finance bufuzi osasula Equity Bank ssente bazimansamasa mu banka ndala.
era katuwa nti ono mufere yali akwatibwako ne India mu bufere. Kakati mbuyo ono musajja President Museveni gwe yakola ki, gwe yatrusting okusinziira ku Andrew Mwenda agamba nti this is the man President Museveni entrusted with public money worth 735 billion to build Day Farmer. Museveni sente za gavumenti z'omuwa omusolo biliyoni 735 zonna yazimuwa musajja omufere bw'ati okuzimba Day Farmer. Ono Magoola nnyinza okuba simumanyi, mumanyi mu kuwulira nga ggwe bw'owulira bino, naye sina kye mumanyiiko. Gwe mmanyi ye Ssenfuka David oba Kansa gwe nasoose okugamba kuba aludde ng'ayogera ku kintu ekyo ng'era abantu bamuwako obujulizi. Kati ono zino pulojekiti za Museveni osanga nazo kati neeyo nayo oba ne Ssenfuka bwe baamufuna naye ne bamuleeta kuba ne Museveni sitatudde nanti balina okufuna engeri gye bakola money laundering. Njagala okubuulira kubanga ssente baazifuna mu bungi, baatubuulira mu $1 million ne ziyingira. Jose Malong Omusudaani yatugamba Museveni alina okufuna engeri gy'aziteekateeka n'agiragira ati kaakati munnange mbu kakati mbu omwezi oguwedde Maachi nga 9 mbu General Museveni nga ali mu meeting emu mu cabinet mbu yabagamba mbu baapuruvinge sente endala eza $4 mu $4 million 403 zino ze trillion 1.6 trillion eza Uganda nti baziwe Magoola. Era Mwenda atugamba nti ye information gy'alina nti bu officials bwe baamugamba nti gavumenti terina ssente, Museveni n'abagamba muzeewole. Era ekiteeso ne kiyitamu. Si biwakanya nze kubanga gino gyonna mizanyo gyabwe, kati nze mbabuulira bubuulizi mivuyo giri eyo, oba oli awo nti waliwo n'abatwala ebituufu. Kuba kati tonsuubira kuba nti nno Ssenfuka ddala akole pharmaceutical wano ekola eddagala eryo, Museveni abe nga talinaamu sheya oba bazzukulu be oba baani. Bano beetegekera ggwe obamanyi kati ziri patent oyinza okwesanga ze baali balina gundi ze yali asaba Elon Musk ate nga ye kati yakola ki, yazirina. Kaakati nti Magoola mbu $1 million 603 eza okuva eri gavumenti ya Uganda mbu ekyo tekiri unique, si kipya mbu kubanga ne Enrica Penetti oyo tumumanyi mbu naye yafuna $1 million 376 wano bwe twogera mu ze Uganda ze 1.4 trillion okubeera nga azimba eddwaliro e Lubowa mbu Uganda lyeteetaaga. Andrew Mwenda yatugamba kubanga tesobola kulisobola oba kulibeezaawo tetumanyi. Kakati nti ku zino ssente billion shillings 925 mbu zaali ssente ez'okubeera nga zizimba n'okwekwipinga eddwaliro lino, teekamu ebikozesebwa n'okuzimba. Balance yenna mbu yalina kubeera ku bbanja. Agamba Andrew Mwenda nga ayogera bingi kubanga agamba buli expert yenna gw'ayogera naye oba gwe yayogerako naye ne projects endala zonna nga bamugamba nti Uganda yali badde ezimba n'okuteeka ebintu mu ddwaliro ne Lubowa ebikozesebwa mbu ku ssente entono nnyo, kitundu kimu ku kyakusatu ku ssente ezo ze baawaayo oba bano ze babala mbu ze zigenda okubeera nga zimala okuzimba eddwaliro, naye nti baakaka kabineti ekkirize lwa mpaka. Kakati Andrew Mwenda
nsuubira okuba nga okusubstantiatinga egundi ze claims ze agezaako okubeera nga aleetamu ebituufu okusobola naye nga byonna biraga kubanga era abantu baadde bamugamba ku seefu kati baayogedde kubona bamagoola ba pineti abantu bonna bw'ogenda mu comment section ku atiko yeeno bamugamba nti goyina oli jerase kwani ku senfuka kakati yagamba nti project ng'eno nti yensonga lwaki eremye mu myaka egiyise emabega twateekamu bilioni 2 mu local construction company already eyagwa ne tuteeka miliyoni $89 ze bilioni 4 mu coffee plant mu kkolero ly'emmwanyi erirongoosa emmwanyi nga lino mbu mukwano gwayitibwa Nelson Tugume entuŋŋamu gye baaliteeka entuŋŋamu ezo zonna projects Mwenda agamba nti miscalculation eri gavumenti agamba nti omwezi oguyise Museveni byagamba cabinet okubeera nga babako sente endala ze baaprovinga zino ziri $7.9 ze bilioni nga 3 kutwaliza wamu mbu ono extra cash owa kampani eno eyatugume ey'emmwanyi kakati mbu kati ne tuwa Atya Sugar Company nga eno nayo nyiniyo bamuyita Amina billion shillings 5.6 okusobola okukola sukaali kakati Andrew Mwenda agamba nti economic value eya projects zino naddala sente ennyingi okubeera nga baziteekamu ezo zokka entono projects entono ezo Andrew Mwenda waali ye point ye gyawa ye gye yeesibyeko naye jjukira nti ngera bwe nakugambye nti wano we banaaba banaatukalakata emyaka gye baagala otukalakata ekibalemeza mu buyinza bajja kugamba nti national security bwe baba baagala okukubudizaabuza nti mulonda akalulu bajja kwekweka mu demokrasiya kati oludda oluvuganya bajja ddu kijjanya nga beekwasa national security mbu bano bapozinga threat eriki government eri eggwanga Uganda abo opposition kati ne beekwekamu ekyo bwe mu bino ebyakalulu ebyaki bajja kwekeka mu demokrasiya naye ng'ekituufu kiri titabangawo kakati Andrew Mwenda oku substantiatinga claim ye agezaako kugamba nti bino of what economic value are they to Uganda as a nation era ng'agamba most especially the concentration of so much money in these few projects talabawo mugaso gwe bigenda gasa mu byenfuna ggwanga Uganda era yeebuuza omusimbi gwonna omungi lwaki bagutadde mu companies projects zino entono okitegeera naye nkugambye nti bino byonna byayogera nti tojja gamba nti mukyamu naye ekizibu ekiriwo nti ono y'omu ku abo abatukakasa nti Museveni yasaanidde ebbanga liri lyonna esaawa natugamba akaddeyo kubanga akakati kamuvudde mu kamwa awo babaira balungi kasita abanga bamugye mu ddiiru ng'asooka gyayogera era kati muhoozi n'amala amugoba oyinza okumuwulira byayogera kakati era ne kenyini agamba nti investments zino newankubadde ennungi naye mbu okuteeka ssente ennyingi ennyo mu zo obutono bwazo nga projects okuziteekamu ssente ennyingi ennyo mu risiki eri waggulu nnyo nti gavumenti ya Uganda mu 1900 myaka y'oku1900 yalina policy ey'obutanyigira nnyo mu state obutenyigira nnyo
mu economy era mu ngeri nnyingi mu poliisi eno teyali nnungi mu kulaakulana y'eggwanga kubanga yali yeetaaga individual policy okubeera nga badrivinga manufacturing. Kakati mu kunnyonnyola by'annyonnyola kale byonna byonna nga bw'abinnyonnyola kubanga bwe nnaakunnyonnyola tuba tugenze mu byanfuna nnyo tuyinza okuva ku mulamwa ne bikubowa. Kakati yagamba nti bwe kiba nti Magoola ne Ssenfuka katugeze nga balemereddwa mbuloosi y'eggwanga egenda kubeera nnene nti naye singa ssente zino zibeera ziweereddwa nga zispreadingiddwa zigabanyiziddwa nti mu ba investors oba mu investment proposals nga 100 mbu chance eyokuba nti 10 ku 100 kwezo zisobola okubeera successful era ne weekanga nga zifuuse z'amaanyi zifuuse Apple oba Highway mu generation eziddako. Kati batu n'atutegeeza n'atugamba nti ye ne kiba nti kimulekedde choice yadde era nga title gye yawadde article eno nti Museveni akuze nnyo takyasobola kubeera nga asalawo ku byenfuna by'eggwanga era nti ebirowoozo byonna bimuleetebwa baddiira abaagala okubeera nga bakuba akasente mu ngeri y'ekifere abamwetoolodde tasobola kubeera nga ababuuka naye yali ababuusedde kuba naye ne Museveni kennyini kale nti bw'aba asazeewo kyasazeewo tosobola kumukyusa era nti ku myaka 81 gy'alina ne ku myaka 81 omuntu obumu kyakola Museveni bw'aba takyakola bw'oba kitegeeza era n'entambula yo giraba nti ku ndabirira gy'aliko oba atambula bw'atyo nga bw'atyo kakati ku myaka 81 gy'alina ku myaka 4 gy'atufugidde wano mu Uganda nti abadde ku pressure y'amaanyi kati kino nekimuba nga kimuwadde embeera enzibu ennyo kati projects zino proposals ez'ekifere naba nga tasobola kubeera ng'azibuuka kati saawa eno amala gakkiriza buli amulimba. Kale munnange ndowooza emboozi eyo kangikomyawo kubanga ewanvuye nnyo naye nga Andrew Mwenda bw'atyo bw'atugamba era abantu bye bamuzeemu bye naseeseza kubanga kye nategedde bamugambye nti otandise okuleta emizannyo gyo egyammwe egy'ekisiru egy'ekituusa e Uganda ayi bannange